Ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa Septemba, Frank Lusanyakana yalondebwa okubeera omukulembeze w'ekitongole ekya Kampala Capital City Authority ow'ekiseera okumala emyezi 3 wabula ennaku 10 ziggwako nga 25 omwezi guno. Frank Lusa ne banne okuweebwa obuvunaanyizibwa abaali bakulira ekitongole kya KCCA baakwatibwa ku nkoona olw'akasasiro w'ekiteezi bwe yayiikamu ne mufiiramu abantu abayitirivu. Olwaleero mu lukungaana lwa bannamawulire akulira ekitongole kya KCCA ow'ekiseera agamba basobodde okugula ettaka eriweza acres 2 ku Mityana Road ewagenda okuyiwa kasasiro. Ettaka tulifunye liri ku Mityana Road, tugenda tufunye ettaka eka 2 n'omusobyo. Twagala okuddamu okuzimba landfill, tetugenda kuddamu kuzimba landfill ne tukiriza abantu ku muliraano. Landfill olugizimba tugenda kuteekawo buffer zone ya mita 5 nga zeetoolodde landfill awatakkirizibwa bantu kubeera. Abakozi abeera enguudo okugogola emyala baali beekalakaasa buli lukya ng'ensonga eva ku butaba wa kontrakiti, n'abamu nga bagamba nti akasente tekajja mu budde, wabula Lusa agamba okwekalakaasa kwaggwawo era n'ekya kontrakiti bakiriko ng'omwaka ogujja gunaatuukira nga baazibawadde dda. Bino ebyali bireese obutakkaanya n'okusika omuguwa tubijjeewo, era nsubira mu mwaka ogujja tujja kubeera n'enkola ennuŋŋamu nga nnungi era nga tetujja kuddamu kusika miguwa kuno okwali kutuleetedde okuswala n'ensonyi mu bantu, okubeera nga tuli mu kulwana n'abakozi baffe abatwerera betwandibadde twebaza ate kati tuyomba nabo emisana n'ekiro, ebyo tubijjeewo. Mu kaweefube okukendeeza jjamu mu kibuga Kampala, Lusa agamba baakazimba roundabout 2 era ategeezezza kuwa we batuuse ku kuziba ebinnya mu nguudo. Tugenda kutereeza junction 20 tujjewo raunda tutekewo ebitaala ebisobola okwanguya emmotoka okutambula amangu. Weewaawo wetwogerera 2 tuzimaze emulago ne ku 2 ate 18 ziri mu testing. Tulabye nti mu zino 2 zetumaze traffic eyongedde okutambula amangu era kitulaze nti bwe tunaamalira ziri endala 18 ensonga ya traffic jam ejja kuba ekendeddemukko. Tubakyalinda equipment, waliwo equipment gye twayita tubadde tulinze ejje tutereeze traffic control center naye yatawanyizibwamuko entalo eziri mu Middle East. Waliwo bannaffe abalwana emisana n'ekiro balamisizza ebintu byaffe okutambula ku speed gye twali twagala bitambulemu. Naye tusuubira nti June nga tenawera 2025 tujja kubanga byonna byajja nga traffic center eyo eri operationalized. Eyo traffic center tugitaddemu ebyuma bikalimagezi ne telefayina ennene ezisuka mu 6. Kitongole kya KCCA era kitongoze ennamba y'essimu egenda okuyitibwako okuloopa buli muliwanguzi, era Frank Lusanyakana alayidde okugoba buli muntu aneenyigira mu kulya enguzi. Era neŋŋamba deputy wange Mwami Noel Robert akulire komiti egenda okubanga erondoola ensonga ezikwatagana ku bastaafu abeeyisa mu ngeri etali yavunaanyizibwa oba ey'obukumpanya. Weewaawo omusango gunaba gubakutte abamu tujja bagoba. Tunoonyeyo abantu abagala eggwanga abali ebweru abalina ebisaanyizo abagala okukola. Byawandulu Bone akuyita okubaawo mu Vision Night nga 31 December ku Canaan Land.